ogenda tutandikira omutima gunkubiye tutandikira kitu kireka anti wali tumbya weekend waliwo ekyasookera ddala ne kale tutandike ne concert ya Zex concert yene ekirimu ekyenjawulo tugenda kwogera nnyo ku performance na biki Zex yazuukuka munnaye weyazuukukira tetumanyiiwo nekiyazuukukirako tetukimanyi naye yazuukuka n'agamba alina concert mu wiiki emu era n'akola press conference pamala press conference yateekayo wadde kalango kiyinza okuba n'akavoicing n'akateeka ku social media teyakalina mukama we akomawo e Kampala abaali kumpi bamugamba Zex alina ekivvulu kaakati omuntu nga tolabira wala maybe Zex kyatamanyi omanyi biseera ebisinga it is very important okumanya kyoli nekyoyambadde nekyorepresentinga kati Zex akola concert at the time when Fangon Forest eyinza okutuyinza ogamba it is in competition with Firebase direct or indirect kakati Firebase kyonna kyereeta kyabadde kirina okuba nga kirepresentinga Firebase to the fullest era okuva ku inside sources bangamba nti Bobi Wine yali kusimba was it Wednesday era lwalaba Zex era Bobi Wine yaddirayo mu motoka ye kusinga kwe bangamba yaddira mu ya Zex nga bali mu kwogera kati attendance ya Bobi Wine yabadde yabuzadde si lwakuba yabadde ayagala kubanga ne bwatandiza omugambo mwandi gutokomose okamala era twali tuwagadde mwamwamwa alimo okujja so kakati but anyway the turn up was fair naye ndowooza Zex you need to be serious okusingakokko public ebadde emwagadde kubanga Zex ayinza okuba nga y'omu ku bayimbi abalina ennyimba ne interviews entono katuzirabangako ali busy nekimufuula busy ate si ye career ye so ndowooza olina okwongeramu okubeera serious ebintu ebimu bikolenga birina okubeera ekintu kino ekyali ensikini kyajja olw'ensonga ezajja okukola kyo n'agijjuza naye tuyinza okutaddamu kufunayo kyetegekeddwa bweti ekibaatukira so entegeka ya show ya bulamu naawe oyinza okugamba Empire TV gy'owulira kubalangirako wamusangako yakola interviews mmeka okwekanondoza kagundi ke baakolako ak'Entebbe airport nti bakutta abaana be na biki ebyo ateeke mwazira so abyebyo naye nga show but turn up was fair ate yali mu kifo kinene yabadde mu kifo kinene naye Bobi Wine yazze n'abeerawo mutabani we ng'ayimba so byebyo ne yadde mu sheeyo mumanye endongo eno n'abantu ebigambo bingi ebisobola bingi gye nali eyo mu next street zaffe gye tuteeseza ebitatukwatako abantu bajja kwogera ebigambo bingi nnyo but unless nga Zex okimanyiiko nti kyokola naawe okimanyi nti ze nteekateeka lwaki okikola you might be a trap in your decision makings. You get my point? Simanyi bwe nyinza kistatinga naye oyinza okukola gwe kyoyagala okukola naye nekikufuukira omutego oguyinza okuleetera ekintu kale kyoli ejjusa and all that so ng'olina kyorepresentinga ng'olina abantu abakutambulirako bulijjo twogera nnyo okuposandikako Fangon Forest nateekako Firebase Entertainment Presents you get katosobola kukwata kampani ya muno n'ogiteekako ate ng'otegese bubi ate nga naye tomutegeezezzaako kubanga kyonna ekivayo kigenda kiba kyambala ono mu ngeri yonna yonna kyali kijja mwambala naye kasita kyawedde nga bwe kyawedde kale ebyo bino byebyo paawo katono nnyo ate tuveewo tukole ekirala I don't know what's subscribing, but I don't know subscribing.
believe in you. Who don't believe in you? Yo, Sunday. Kuke aigori abakuyo muziki Ebyo ebadde side zeeyo kale kakati nga tweyongerayo nina over the weekend mwe twagenda okugenda mu weekend nga ngundi za Segirinya obulwadde bwe na biki bingi nnyo naye nina ko ngundi zange zengenze noti nga njagala okutegeeza ttiimu eri Honorable Segirinya ne ttiimu Honorable Segirinya abantu abamu statement zaabwe zibuukabuuka tezikwatagana